media yafetu kusensonga twafuna misunderstanding gaina nkwata mu bulago man. I was like, what the fuck is going on here? Me, I'm small, nze wunda bandika chala kati nindika James munene. Muwanfu ko kunzi. So natya ninga mbondo myaye akoze atya. Era natya nesagala mbuliringa sirista. Bwe yayingira mu kinabiro nayambala engoye negabirako ku sente. Yakabira mu nsawo ye negabirako emitwalo gyali abiri. Nsirika ne mulinda. Sayagala kudduka bwe nandibuza ntegera tunkutte ku sente. Ntuula ne mulinda era najja nangamba yingira motoka tugende. So netuvuga from Isabella, wale chiko batuyita okuza Isabella Ntinda. Waliwo oyingira omunda ngopate jezvuli yawo. So navuga nataka kuspia motors. Olo yanyiga nonyiga yandekera emitwalo 5 kitabangawo. Naye ngonzo bade negabiddeko dda. Ogwo mukolo nagumanya. Ate anemuno. Muntu yajogera namugamba temugenda genda ko afuna basiri bulungi simiride naye simanyi. Because I knew that mukolo gugenda baawo. Ne mbuuza kubana yalina akawala akalangaze nga nkebera mu sibi yalina akawala bali bayita Melissa. Nakonga akakwana. Ne mbuuza, is she Melissa or someone else? Nangamba no, she's not Melissa, she's Christian. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Jibere kwesebo. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Baavaawo dda naye puli alina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Waawe nyabo. Katubanjulire wa Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe togenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Twafuna misunderstanding gaina nkwata mu bulago man. I was like, what the fuck is going on here? Me, I'm small, nze wunda bandika chala kati nindika James munene. Muwanfu ko kunzi. So natya ninga mbondo myaye akoze atya. Era natya nesagala mbuliringa sirista. Bwe yayingira mu kinabiro nayambala engoye negabirako ku sente. Empapula zatutuuseeko olunaku lwabadde lwaggula akawungeezi. Nensalawo leero mbakeereremu babwirako ku mawulire amalungi ag'essanyu ag'ennaku nti SB4 Media yawawabiddwa mu kkooti enkulu Mwai Court yawawabiddwa mu kkooti enkulu. Awo naataffe kituwa essanyu nti emirimu gye tukola kitegerekeka nti tulina amaanyi. Omuntu omukolako emmoozi n'atuuka okuyaayaana okubuyaana paka mu kkooti. Fero tetutidde era tuli beetegefu. Tetulina looya. Tetugenda kugamba nti oba twasoma amateeka. Naffe weetuli simanyi nze n'empapula ezo ze mwatuwadde. Nokuzisoma nsomyemu just katono nnyo ebinkwatako kumanya musango gwa bampaabidde naki kye baagala. Ate nga ku kye baagala siri ready kukolako kintu na kimu. Kubanga anyway kasooke mbabuuzeeko mwasuze mutya muli mutya. Mukama akyabakuumye abasiraamu Allah w'amaanyi ala akyabakuumye. Leero nno nzekka ku pana eno oba nzekka mu maaso gammwe aga kamera batuusaako amawulire. Twali tubiwira mu nkuubo nga basuubiza mu puroguramu eri gye nasembayo nti waliwo omuntu oba mikwano gyange oba mukwano gwange ali ku lusegere lwa kato
era kato wegendereze mu mikwano gya mbaganda abo mu famire yo ninamu omuntu eyajja n'aŋŋamba nti SB4 meeting ezituula bakuwawaabidde era empapula zino nazifuna before nazifuna before muganda wange kato bakuwawaabidde neŋŋamba okakasa nti ye kati mu programu eno tugenda discussingako bintu bitonotono tera tegenda kubeera mpanvu nnyo omusango gwo gwatuse mu my court era ndowooza ssaba yonna yonna tugenda kubanga tuyitibwa kugenda mu kooti tubeere nga tufeesinga omulamuzi tugasimbagana n'omulamuzi n'omuwawaabibwa omusango no gwatuwawaabiddwa nga sindako bagamba nyongera okujjukiza bannaffe aba Lemfi bagamba nti gwe wenna nga oli mu America ng'oli mu Canada ng'oli mu UK gwayagala okusindika ssente ze Uganda kozesa Lemfi basobola okusindikira ssente at zero cost which means tebasala ngo osindika obanga osindika ssente nga nnyingiko kozesa promo code ya SB4 media bajja kuwako ne percentage gye bakuwa nga osindika akasente ako ate nga bagamba nti balina exchange rates eziri waggulu waliwo okubisamuga nti dola wano eri mu mmeka okeberako nga tonaba kusindika oga nti eri mu mmeka pound eri mu mmeka then exchange rate zaabwe ziri waggulu nnyo sigamba nti ate ofunye dola 10 ate osindise zivudde emitwalo simanyanga 26 oba emitwalo 3 no okeberako ko nosooka osindika babayita Lemfi batutuuzako programu eno wamu ne bannaffe abaziwa and Sons bali awo ku Mukwana Arcade genda ku Mukwana Arcade wefunirayo buli kimu ekya bedding zibalina amasuuka blankets duvet covers mattress covers byonna babirina babayise baziwa and Sons Gatuka batandika emboozi eno nyongera okujjukiza n'okuziwezi nga 7 December tugende mu kikadde nga 7 December tugende mu kikadde Sheraton Gardens tugenda okubeera ffenna abayimbi weebali Stasha Mayanja yakomyewo agenda kukuba omuziki bonna weebali anyway ekituuleso tukyali ku nsonga ya Evelyn Nakirijja Desire eyafa oba agambibwa nti enfa yeetankanibwa nze sigenda kyusa bigambo byange enfa yeetankanibwa bagamba nti yafiira Zanzibar mu accident naye family nga yeemulugunya ku nfa ya muganda waabwe ensonga lwaki batukubira akasimu ne tugenda ne tubakolako emboozi ate nga tukyazikola beemulugunya so mukwemulugunya kuno ne bajja ne tubawa platform mu kubawa platform ne batubuulira buli kimu kye beemulugunyako nga beetaaga obujulizi obukakasa enfa ya Nakirijja Desire Evelyn ne tugezaako okukwasaganya ku ssimu era nga we wawulira abazagoyera emboozi zino bagezaako okubira kato ono yatuwaabidde nti twogera kale bula omusango gwa defamation nti twogera tutalinaako mitwe n'amagulu omusango gwa defamation gwe yatuguddeko nga SB4 media naye tuli b'amawulire b'amawulire twagezaako kutwala obuvunaanyizibwa mukulu kato okukubira watalaba mboozi eno wulira kukola gye twakubira kato bye yatugamba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
Yes, please. Oyogerako ne SB4. Yes. Am I talking to Mulong Kato? Yes, sir. Oyogerako ne SB4 nga ndi munnamawulire. Yes, sir. Kaakati simanyi oba olinamu kataimu twogeremu kati n'ensonga nga emu-bbiri. About what, sir? Olunaku lweggulo nabaddeko ekakiri eyo. Yes, sir. Waliwo story gye nnakozeeyo n'ensalawo okukukubirako. Yes, sir. Okweko ku sayidi yo. Wasoba issue story kyeyo. Issue ya Eva kuba nabaddeko ne sister we nanyumizaamu nga enfa ya Eva si bamativu n'enfa ya Eva. Sister we ki? Nabadde waka ne maama ne basista be babadde babiri. Oh, okay. So kati ensonga ezo siyinza kuzoogerako kati lwa nsonga. Very under investigations. I can refer you to Entebbe police station. File jeri. Bali muji investigating ako. Buli kimu. Bugenda awo. Osobola okukifuna. Kati nkubanze nze kyembadde just njagala oba okumanyako kuba bo bagamba nti accident yali Zanzibar. Kuba kufuta bafunyeeko era nawe tuli mu kukola ndi mu kulikodinga. It is fine, I understand. Kati bo bagamba si bamativu ne accident yali Zanzibar eyo. Just anti nkugamba everything is under investigations. Kuba sigwe kabwe batuukiridde about this. They have gone far. So, and the matter, such matter, okujjako nga file ye wedde, then I can discuss it because they know. Byonna gye bagenze seeking for justice. So it is under investigations. I can refer you to Entebbe Airport Police Station. File bagigulirawo gyeri era bali mu investigatingako. If you want to know more about this story or investigations, you can go to Entebbe Police Station. Yes, Entebbe Police Station nsobola okugendayo. Naye kakati already gwe nkulina. Ate wewa sagala kuonoona bugirizi because they told me mwabaddeyo, you took pictures, they told me naye tobola bati nobakubira sinabakubira because I know the matter, it is under investigations. So sandyagadde kwogera ate bigenda kundiitera buzibu. Mwabaddeyo nakitegedde naye sina gwe nakubidde, sina gwe nakoze eki. So nze njagala at least the law to take its care, to take its course. Because fenna buli omu asobola okugamba nti I'm right. There is always law to separate us. And sometimes abantu nga bano amateeka tegatera favoringa abantu nga bano. Naye lwaki olowooza? Bimanyi kuba mbibaddemu. Lwaki olowooza nti tegatera favoringa? Then let us try that. Bwe ganaagaana ne mulaba nga gaganye, then they can take another course. Era bwe batuukidde okujja eno nga balabanga ebigaanyi kuba nti bababuzaabuza bagezezzaako. Tebasobola babuzaabuza, amateeka tegasobola kubuzaabuza. Tobola nti nkugamba naawe nga ggwe. It is better even before talking to me. Ogenda ku police station. Those people, they have the file. I'm sure they will give you that file because mamuli banamawuli tebaba denying the information. Trust me, when they go, they can get that information. Nanti naye atera munnamawulire kati gwe nga gwe osobola okutubuulira kulanga ati nno kyali bwekiti ne bwekiti. Okujjako nga investigations ziwedde, investigations bwe ziggwa ne bampa my letter, then I can stand nempava my kubanga I made a statement, I did what katincha senga nkugamba ekintu ekitali mu statement yange nawandiika.
okitegeera. No, I'm not refusing to talk to you. And I'm 100% willing okwogera naawe. You get me? Naye we all know these things. Nti wabaawo kooti gundi senga baali tebaagenda mu mateeka osanga senga nandiyogedde naawe naye kati they went there. Amateeka, these people, they called me, I made a statement. They requested for everything they wanted on this case. I gave it to them. Anti naye era tulabye emisango mingi nga giri mu kkooti naye era bwe bijja mu mawulire era omuntu ofunako ku sayidi y'omuntu nagamba nti munnange nze okusinza ku kino statement gye nakola eri bweti ne bweti. Nanti olaba yesebo nkugamba ki kino yesebo you know kino kye bayita kuba myamwe ffenna tuli ba Uganda tumanyi how social media works. Twagala nnyo okugamba kooti y'abantu naye at the end of the day n'otamanya nti siyinza okubeera kooti y'abantu omuntu ayinza okuwuliza sayidi emu n'atamanya sayidi endala. Omanye ekireetera ekyo it is the way people handle issues. Point in case olaba issue y'omusajja kati eriko this time eya Aji. In the beginning abantu balaba Aji ng'omukyamu okitegeera because omukazi abayo nagenda ku social media n'akola ki. Naye kati when it comes now to reality to investigate about the matter kati ate olaba things are changing slowly. So that's why I'm saying let us leave the courts to take action over investigation is gende maaso because after the investigation nabo bajja bayita babawe findings actually bajja bayita about investigations and I'm sure nabo bali baba engaging about the same case because they also need to put to write statements and every other thing beetaaga about this. And so example gyompadde eya Aji bino ebiri mu mawulire nti already bigenda okujja mawulire already yali mu kkooti era still bikyali mu mawulire even yesterday twabadde mu kkooti era amawulire era gaabaddewo. So nze kyenteesa nti bano oba oli awo balina kye baagala okuwulira mu ggwe oba n'amateeka nga bagatya nti gajja bakola ki tebagajja bafevalinga kuba bo baavu naye ensonga lwaki nkukubi. Don't put that statement into oba baavu no. Era ekyo ne bwogenda mu kkooti n'okyogera that is not right. The reason why we have laws it is because to get justice whether po amateeka tegamanyi bantu olaba kasiba ba MD anti ba directors ab'ebitongole then who katizani. No anyway nze kyensaba don't underestimate the power of law. Anti tubirayo kuba ffe tubibaddemu neweesanga ng'oli talina looya ate ng'eno balina looya nga bano tebajja kufuna na transport abatwala mu kkooti nga babayise ate nga gujja kumufuna. Nze kyenteesa nkubula ekintu kimu yesebo nze sinnafuna ku looya. Police are taking over the investigations because of the chaos that happened. So it is the police to come up and say this man has a case to answer over. You get to the point. Yeah. So in fact, I'm sure because in the van turning in the police, and I'm sure they have also called them. Why do you think that Boba was bagenda funa justice at the early stage? Anti balaba nti bagenda mu 3 weeks naye nga tolewo police kye yakoze nekitala kyendaba nti yes police biri police naye ate accident eno teyali wano mu Uganda nti yali Zanzibar. Kati nga wembanga nfunye omukisa okwogerako nawe osobola otubuuliramu wano nga tuli ku SB4 media n'olaga nti munaye nze kyali bwekiti ne bwekiti emotoka yakula shinga like boche beta kyenkusaba SB4 enamba yangu girina bakututene wange n'okuba ebifaananyi ye mu Uganda ni wano sivaawo when the time comes I'll come. No, I'm coming. I will explain everything that happened. Next look way. Investigations is no mukisa. Zitambule. You get me? Zitambule. But zinagwa. Inse wendi, me am a Ugandan. I'm telling you, I'm a Ugandan. Bingi nze kankoye kintu kimu we naatula naawe nenjogera naawe about these things.
I'm sure you will get a second thought. Anti nange I'm chenja. telling you. Nange ngawe natudde nabo. At the moment, Yes, sir. at the moment, this investigation is stumbling. Olaba ne wezinagwa, now I've got your number. Ne wezinagwa, still I will call you. Because I need to clear my name. Yeah. I need to clear my name. These people, they have done a lot, and I've been hearing a lot. So, I have to look for you. I'm telling you, I have to look for you. Lakwazi ngondo zitera okulwawo ne swala emyaka n'emyaka ne weesanga nga Trust me, again atwala mwaka. With this one, yeah, because of my name. Listen to me very well. Yeah. Because of my name, I'm going to follow this issue. Anyway, kuba Because of my name, because these people, they have said a lot. I have not called any one of them. I have to follow this issue. I'm telling you, I have to follow the issue. And I will call you. Then I'm going to save your number. Okay, I'm naye telling you. kitukoze bubi nnyo obuta okuyogera ku babye biwanvu beeraliikirivu nti muli nambatiisatiisa waliwo muganda we bamuyita Ivan nti ali mu kutya bamutiisatiisa Ate ani amutiisatiisa? mbu gwe oba ne Ssaalongo mbu bagamba nti bajja mukola eki. Esimu yange ogirina? Togirina? Ngifunye ngirina. Ogirina? Kati njagala omanyize, I always give people number one alternative. Genda mu Airtel. Okebere my phone logs. Oba nali nkubidde kwa Ivan esimu. Nga si ku ssimu nti awo mu lumba awo waliwo ebyali ebisongovu. Mulumbe nga namutiisizaawa. Mulumbe namutiisizaawa. Kyova olaba nti sometimes amazima gatufuula ab'eddembe. Amazima gatufuula gaki? Ab'eddembe. I don't remember kumutiisatiisa. Neera bye nawulidde baga nti Eva Abaloosa nti bamutta bussi era mbu bakola ki? Bamutta bussi ne bamusala wano ku luba ne bamusala ku kisambi ne bamugyamu omusaayi bingi ne bamusala ku ki? Oluba wano ku luba okubuzaabuza bujulizi namusalako n'enviiri nga kiraga nti yattibwa buttibwa bo bibiroto bye bafuna. Okay, bebale kuloota ekyo sikirinaako explanation. Gwe wali ofunyeko ekirooto kyonna okubiwa? Sirina. Anyway, okay, kati so gwe nga gwe Eva yali mukwano gw'omufanfe. Hey, you want something from me. Naye nkugambye, when the time comes, nze nja kukuwa story, ate nja kukuwa buli kimu. I'm telling you, I'll give you everything. Naye katulinde file eno. By the way, I'm very calm in this matter. 100% because I know my hands are clean. I'm 100% and I'm calm. I'm calm nga bw'okiwulira. Yeah. Because we just chobomanya. I'm calm in this story. Because it's a concrete about the justice, the system of Uganda. You cannot kill someone and you go like that. I'm telling you, you cannot. You cannot. Okay. It's Oboka. And Goli Muganda, Nang and Muganda. You don't think someone with blood can go like that. Yeah. You cannot go away with someone with blood like that. Uli Muganda nange ndi Muganda. Tasobola. Anyway, kwa byo bingi. Byo bingi. Naye I've given you one word. And because of my name. Because of my name. Yeah. I'm going to follow this word. Okay. Nze Ivan simukubiranga ku simu sijja kulimba. Simukubiranga ku simu. Ne baba baganda be sebakubiranga ku simu.
sibakubiranga ku ssimu ne waba taata wange tabakubiranga ku ssimu kati Ivan teyeekwate bagambye nti taata ne mama baliona mu Dubai bo bagenze muka holiday kati ekyo kikwataganira wano okufa kwa Eva kati bo balaga nti balina obulumi mu kifo ky'okuba kale okubeerawo oba okuba budabuda kuba nti ne mu kujja yasookera wa Nalongo n'abeerayo. That is a big story. Katutoke tulinde gundi ene gwe. Investigation is gwe. Then because you cannot blame someone okugamba nti yasitudde n'agenda Dubai nga Eva yafudde like waliwo ekintu nawe kyolabanga tekiweeyinga Eva yafa ne tumuziika it is a month now kan kisobola okustopinga emirimu otambula of course no so kati tuyinza kungamba nti omuntu asitula n'agenda Dubai ate n'oleeta kiri tell me it is a month now kigaana emirimu okutambula omuntu okutambula tekisobola gaana so waliwo ebintu bingi bye bazze boogera baganda bange abo naye simanyi naye at least what I've given you my word is seekwekangako enamba yange kweri full time police officer they have always been calling me bambuuza kino bambuuza kiri bansaba bino bansaba biri byonna mbibawadde so I'm just waiting for the fire to be concluded then it will be what next and I'm telling you when the fire is done I will give you a call kale mulongo okay mukama wange okay ndowooza kola eyo ogiwulidde bulungi katoyire eddoboozi siriryo twakkubira bwotyo bwe watugamba mutugamba bwotyo I remember ennaku z'omwezi zaali 4 mu mwezi guno gwennyini twasisinkana emukono empata okiwakana nina obujulizi bwange wali gwe ne David n'oyo gwe wali naye simanyi oba ye mukyalawo oba yali Melissa oba yoyo Melissa simanyi oba ye Tasha kuba olina abakazi bangi olina abakyala bangi wali gwe ne David n'omukyalo oyo oba ye mugoleewo kuba ye yali tayogera yadde tufunamu ka meeting kalwalira ddala eddakiika eziwera 30 era ne be nali nabo tiimu gye nali nayo nabo webali meeting gwe wampita tubeera mu ka meeting nali nkyanyumya naawe David naye najja bwe wampita ng'olina omukyala ne David najja mu meeting eyo eyatuula empata emukono ojjukira so nakugamba kintu kimu bye twayogera sijja byogera kozi ekikulu kye napiikingamu kye wayogera gwe kyewalemerako nti ogenda kusiba famire eno wagamba ogenda kusiba famire eno kato ne David oba osobola okujulira mukwano gwo kuba David gwe mukwano gwe best man we gwe mukwano gwe nfanfe waliwo yagamba agenda kusiba famire eno kuba njavu ekyo bwavo kikulembeza nnyo wagamba ogenda gisiba ngenda basiba abaava abo n'omukyalo oyo yaliwo mukyalawo naye nkugamba kusiba si ye solution baba yeetaaga bwenkanya naye ogamba katujangu ku kamera nanga bino byongamba nakugamba bino byongamba ng'otandika okunzijjako obujulizi simanyanga olaba vidiyo eno ate kati nekugamba nebyo tebikola bino biraga nze naonaddawo nebigamba abantu tebajja bikkiriza byo jangu n'obujulizi bwo kwesibifo nkukyaze opresentinga obujulizi obwo wangamba otya wangamba nina empapula zeninda okuva Zanzibar era wezinaatuuka nti nzije kati sebo kwe kuno okujjako wali ogamba kuntwala mu kkooti kwe kuno okujjako wali ogamba family egamba betaga postmortem eyave Zanzibar kati information ya Zanzibar kyamusirikidde mulina
era mu kkooti otututteyo osobola okutusinga kuba olina ssente osobola okutusinga ogulirira baffe sobola n'obutajjaayo ne bansiba ne tumanya nti gwe wonna wenna munnayuganda agezaako okulwanirira omwavu manya omugagga agenda kukusiba kubanza ekimanyi nti ne wannajja mu kkooti ogenda kunsinga omusango olina akasente olina abanene olaba osobola okutransportinga boda okuva ezanziba mu lunaku lumu neziikibwawo olaba osobola okugenda okunona boda ku airport ng'olina n'ab'empingu bwekibinza olina abanene so mukyo mu kkooti sobola n'obutajjaayo zine munsanga we munsanze ne munkwata ne munsiba munsayidde emyaka emeka kino kiweebwa okuyiga nti bannamawulire abali eyo n'amabalanzi beddeme nti wonoovaayo n'olwanirira omwavu ng'omwavu oyo agugulana na mugagga bajja kukusiba nganzi bagenda okunkola nate se sigenda kuva ku nsonga eno mpaka ngande munda kubanga mpapula zino mulimu nti nina okujjayo puroguramu zonna ze nali nkoze ku kato ekyo sigenda kukikola kino kyogera n'abakooti nga mumpuya sigenda kukikola kubanga buli puroguramu yona yona gye nakola nagamba kato famire ye mikwano gye mujje mudifendinga ensonga eno and sakifumyeko mu kamwa kange nti kato oli mutemu nti oba olimu wabula be nakyazanga be baayogeranga nga balina obujulizi bwabwe nabo nga beetaaga proof nti Nakirijja Eva desire yafa accident kyali open nze nga nemerako kimu okuva ku program gye nasooka okukola nagamba kato nkunoonya okuva ku program paka kweno era nkyakiteekawo kato jangu mu kamera opresenting tuwa obujulizi famire yeetaaga kumanya bujulizi naye onookera ku makyano kubanga mu kutuwaabira yawabidde nze gwe yasoose okuwaabira lwaki yawabidde Sebunya Rogers SB4 Media n'awaabira Sonko Ivan gwe nakyaza gwe baali naye ku airport eyalemera ku nsonga eyo and I remember mu program abazi bagoberera ensonga zino taata wa Kato yewerera Ivan Kato neyewerera Ivan ku lwaki kubanga yasinga okulemerako era ye wano wakubiri mu bye bawaabidde Sonko Ivan owookusatu Nakiganda Maureen omukyala gwe nasooka okukyaza ye waakusatu ate akimanyi bakyabawaabira abalala kubanga Kato yagamba ne maama agenda kumusiba ekintu kiri simple Kato yesu ojja tusiba ojja basiba bano n'abalala ojja kubasiba olina potential esiba naye tekigenda kujjawo nti abantu bali mu kwemulugunya famire eno eri mu kwemulugunya n'abantu abatulaba ku nfa ya Eva vaayo ne puruufu mu kkooti tujja kubeerayo wenaba nsobodde okujja oba mutujja abantu nga 6 nonomanga olina obujulizi bujja kumanya balamuzi bajja bimanya nti Yesu wali mutuufu vaayo mu lujjudde nga wakola noga kati ngende nzirukira ku Soroti ngende banzijjako gundi vaayo mu lujjudde oba wadde Soroti oba Alani Cruise oba Kasuku oba blogger ki oba TV ki mainstream ki oba radio ng'obujulizi obulina oyite passport ya Eva gireete wagiteeka wa oyite postmortem eyakolebwa Zanzibar nina information ye Zanzibar and a program gyenzirako ate ng'eno source nga mulina bakunoonyerezaako banoonya omuntu yasayininga ku mpapula ezo okufulumya body eyo wekibanga kituufu omwana yafiira eyo mu lunaku lumu kitegeera so mu kuwaabira nimbunina okujjayo interview zonna zenali nkoze ku Kato zonna nzijjeyo mulamuzi ow'ekitiibwa nga mpita no ku SB4 Media ekyo kankisirikire abanajja mu kkooti mwe mujja okkiwulira ngenda kulemera ku nsonga eno mbu nina okusasula $2,000,000 basebo ne banyala ku SB4 Media omukulu Kato James
ayagaza SB4 Media obukadde 2 bwa defamation musasule obukadde 200 kakati ntunulira taata wange ondabe nze nganze ne ku account sinako yadde 2,000 ne ku account sinako yadde 2,000 emotoka jimvuga bajingwira bugulizi newe mbanjitunze tosokuva mu yadde obukadde 1000 obuwera 3 kati ogenda kunsi banfiire mu kkomera naye nga nemedde ku nsonga eyo sizirina obukadde 2 sibulina biri mu mpapula zino and program eddako just presenting empapula zino buli kimu ekirimu ninawe bakulu ngenda kusooka okwebuuzaako so obukadde 2 sibulina nze kyennemerako kintu kimu before nga tonaba kunsaba bukadde 2 kujayo programs kuba newe naazijjayo kino kirowoozeeko nnyo ne looyawo mukirowoozeeko newe naazijjayo either okutta kaliya yange nti nalidde ate nga siriirwedde kulya yadde ekikumi kyokato newe naazijjayo nsijja kulowooza SB4 yatuvuddemu yalidde nze kyenkwagaza kintu kimu nonompa eddakiika aga otuule wano ongambe nti SB4 nti olunaku bwe lwetwagenda Zanzibar proof bwe lutina accident nebeera bweti proof postmortem yino ekolebwa kuba tali ddwaliro ligenda kuwa body nga tukoze postmortem twagala postmortem ye Zanzibar n'ebirala bye bakusaba famire byeyo kusaba kuba sinze mbikusaba kwanza wanatandika okusaba nze nina bingi bye nina okusaba ate gwe batamanyi nti mbimanyi nina bingi bye nsobola okusaba kale Zanzibar wagendayo naye ate waliwo abakola bali mu nsonga zino abazinoonyerezaako ensonga zino kuba travel history wa Eva taliimu nti yagenda Zanzibar yagenda Juba ku lunaku olwo kati waliwo awo akazannya akalala waliwo yakambuusizza waliwo akazannya akalala akali awo abanoonyereza ku nsonga ezo bajja kukanoonyerezaako era mukulu ojja kubeera nga otubuulira byenina okusaba bingi sinatuuka kubikusaba nze nganze kubanga sinze nkuvunaana nze nina sayidi zonna ndi ku sayidi yo ndi ku sayidi ya famire eno tize sina lukusa lujja mukame kato twagala kino leeta kino nedda famire yeyo n'okubikusa no presentinga so mukulu kato tewasoose kukirowoozaako nnyo nze nagamba nti singa nali njagala kwonoona linnya lyo banaye singa kati ne taatawo namutunza dda mu kamera ate ku mpaka kuba nina right eyo oba singa nagifuna kuba emitendera ngimanyi egy'okuyitamu ne mutunzamu ate ku mpaka taatawo akolera awe katwe kumpi ne church makanika singa namutunuzaamu dda kamera eno singa ttendo namunoonya dda nengimutunuzaamu kamera ate ku mpaka singa Naalongo yagitunulamu dda ne mukyala wo gwe waliima nti yakusobokayo eggumba ku accident ate katena yadde kyeyaba so mukulu kato walirowoozezza nnyo nga tonnawalampa ate wa mawulire nze ebbanga lyonna lye mmaze nakola story eno nkugamba nti jangu twagala sayidi yo otuule awo ngikukoleko otuwe obujulizi gwe bw'olina waŋŋamba kintu kimu nemunyintaviira bagiraba nti waliwo epapala y'enninda bintu biri mu kooti deredededde nja kujja era kyewaŋŋamba nga tuli emukono ojja kujja ng'omaze okufuna by'olinda okiwulira so kweko n'okujjako bulijjo kw'olinda ne question mark endala eri ku aba funeral service munammwe sinnabavaako mujja tuwulira ensonga ku lwaki mwaŋŋamba mbuuze kato ensonga ezo ate nga eri woofiisi yammwe woofiisi okkirizibwa okudifendinga omulimu gwo nina kati kuba kati kweyabya bulijjo kati onkusiriikiridde
nina gondizi nnyingi naye gwali eyo so ogenda kusooka onyumira ku koola eno eyankubirwa kuba sinze nagikuba ennamba yo neyankubirwa sigirina yo yankubirwa weyankubirwa byetwayogera ogenda kunyumira ku koola eno naye nga tukyajja mu koola eno nongera okujjukiza tumindeko muko wange wa mato estate developer bano bakuyambako kubeera nga gwe wazimba amayumba go abapangisi bakutawaanya bakusololezako amayumba bakwasa contract nakusololeza amayumba nababeera nga bakuwawi akasente k'omwezi jabba kyalazaako okukomaasawo batuwire bulungi ensonga ezo batumiddeko nnyo bawamato era nenyongera okutumirako ku Every World Travel Uganda bakuyambako okukola empapula gwayagala okugenda ebweru paperwork bakuyambako okubeera nga bakufunira visa bakuyambako okufuna visa ne process eyo yonna yonna gwali ayagadde okutambula genda wekwate bannaffe aba Every World Travel Uganda basangibwa okyengera ku UK Mall tumiddeko nnyo omukulu wumalo mukyalo bamuyitani tumutumiddeko mukyalo oli gwe twasangayo okoye ebigambo otuula nnyo mu bigambo tasobola kukowa bigambo kubanga bingi balina kuguma bugumi gwoleta yeyeyungako gwoleta yeyeyungako ama kutumiddeko nnyo mwena abatusavinga ku Every World Travel. Anyway, esimu eno gyengenda okuwulizaako gwali njikuwulizaako mpulira n'essanyu ngenda okuwulizaako simu eno yankubibwa after kulaba program gye twakola eyakuba essimu eno side chick wa kato kakati gwe mukyala kato bino bawo ye yabireese nga sinakwata ku desire naye gyali n'abalala gye bali waliwo ono yankubira netunyumyamu ombazi gye twanyumyamu kato singa wagenda e Zanzibar mukyalo no wabadde omugamba wali communicatinga nnyo kato singa wafuna accident omukyalo no wali badde omugamba kuba communicatinga nnyo naye buli kimu ekikyo akimanyi kale weyakubira essimu wamugamba otya oba weyakuweereza message nga kuweereza akatambi ako keyalaba wamugamba otya omuntu yenna ng'ofunye obuzibu ffe tuli basajja omusajja yenna akwana sobola okuba n'omukyale waka Naalongo naye nga bamabbali nenayo benkwana naye nfuna obuzibu nga nina girlfriend wange nga mwagala katonga wabadde oyagala omukyalo ono baba wali omwagala wali badde omunyumizaako ati mune twagenda ne tufuna accident n'omunyumizaako singa yali akimanyiiko eyo si ensonga naye weyakuweereza akatambi wakola otya tudde ku David best friend wa Kato kati David nabali tukutwaliramu kuba tewawa advise Kato ono twagala tugende mu kooti oba mu kkomera ng'ensi etegedde ekituufu abagoberera ensonga eno nga mutegedde ekituufu David omukyalo ono omumanyi bulungi kubanga lumu wamunonako Kato yamukutumako n'omunona n'omutwala era mbadde nga mu miitinga omukyalo bwe yajja nakkubira essimu ng'akubuulira ebyatuuse ku Kato wamugamba otya yinza okuba nkibuuzizza bubi kale walisiivingako ku ssimu okuva ew'omukyalo ono muleme okuzanyira ku bantu ku mutwe
nti otunamutwala mu kkooti ajja kutya era tugambe kkooti alekeraawo okwogera yadde ku linnya Kato ensonga zino aziveeko aziviireko ddala byebiri muno baŋŋaanye mbu okuddamu okuzoogerako baŋŋaanye mbu okuddamu okwogera ku nsonga zino yadde mbiveeko nkole ebirala baŋŋambye ngenda kusasula obukadde 2 mugenda osibanze oba myaka emeka andi eyo mputu nakulemera ku nsonga tuve mu koola eno era bano nava mu koola eno ngenda basiibula ebirala nkyaleeta balooya ba Kato bambi mwali badde mumulabula nemumugamba nti munnamawulire tewali mutadde mu katembo ono ekiro kyali simple nnyo balooya ba Kato mwali badde mugambye Kato nti genda mu mawulire gende wa ow'omukulu oyo akukyaza omuwe kyayagala kye bayagala famire zinjira nkukyaza obeere wano Ivan abeeraawo Maureen abeeraawo n'abalala oba nga bakutuuza mu meeting baize nakana akatambika meeting ebo tekabateereyo nga bakutuuza mu meeting n'obannyonnyola ng'oli oti abona obannyonnyole bakikkirize omanyi wabakukwatira mu musango olina okunnyonnyola n'oba ng'olimba lemera ku nsonga olimbe wagambe nti mune twali tutambula mutukananga ku accident neyevulunga emirundi 3 ate Maureen nakuba ate Desire nakuba omutwe mukalalibwamu akatono ate okutuna bakusalako kiremereko kirimbireko ddala alina kyogala ensonyi zifudde obusungu lwaki ensonyi zifudde obusungu jangu mu kamera okuba kulimba oba ngaoyogera mazima ogwogere woba olimba oddemu olimbe omanyi osobola okwekaza naye ate kuno si kwekaza kuno butiitiizi buno butiitiizi buggwere wano kuba mu kkooti tegugenda kuggwerayo zoba musebe kwa Kalebule nkyamwogera kubanga tonnavaayo kutuwa bujulizi ogenda buwa kkooti naye mu society muwangaalira ogenda kukola ki nze nkusuubiza Kato wonoovaayo ne proof ku bye wayogera oba ebyaliwo nze nja kwetondera nga mpita wano ku mukutu guno kuba gwe nakozesa nja fukamira nkole program ya sawa namba nga nkwetondera nga nfukamidde nze nga mmaze oleesa obujulizi proof ogireese ne family ekonyamu nti kituufu tukkiriza nakirijja Evelyn Desire yafa accident yagwa Zanzibar ne family nekkiriza nti kituufu nja kukola program namba nga nfukamidde taata nga nkwetondera nja gikola essaawa namba nga nfukamidde nga neetonda olw'ebigambo bye nakwogerako gwe nga bolowooza nti nakwogerako era nja kugamba Maureen ajje n'abantu bannakyazaako tukufukamire tukwetondere tukiriyalinga erinnya lyo naye bwe bananga purofure navaayo tetujja kikola okitegedde nandaze nnyo kambayo ku kkola eno otuva mu kkola eno ngenda basiibula munsosonkoze Kato nsosonkola nnyo ebirala nkyaleeta mbeere bulungi mwerala baabwe mbategekere nembategekera bazadde be ne bajja bonna n'alongo Tendo then for me I got a chance of seeing them all olunaku then ne balya ne bakola biki ne bange olunaku lunasabe namba yange nenjimuwa we started meeting up jenga bwomanyi you meet up with someone wakava mu pinjaro yache yo mbufumbo straight eyo so you get someone to lean on yali James ebbanga eryasooka he was a person actually he wasn't nga si mubi nga he provides for both me and my boy nga he's okay so nga naye twafunamuko some misunderstanding some time back because we're going to make 2 years next year. Some misunderstanding. Ninga bwemba munyize ngoli naye. I reacting irawo ayagala kwate mbulago kind of stuff.
gamba ngalimu nga olutemutemu. Kinda. Yeah. Yes. So kuba ebbanga linamulaba nalaba famire ye era twagendayo Kitebi but nze saava mu mmotoka nasigala mu mmotoka ate nze mmotoka gye mmanyi gy'avuga avuga Spastio eri mu US something X oba S nama sigijjukira eyo Spastio nze most of the time ebbanga linamulabira byonna tubadde tukozesanga eyo emmotoka. He used to pick me up from home ewaka manyiwo nga nange bwe mmanyi ewaabwe tavanko mmotoka najja waffe sivanko mmotoka ne ngenda waabwe naye mmanyiwo. Yes. Era nga twagendanga Ekitebi awo ku sitana ngamba naye tubeere eno akutwaleyo kewaffe olabewo just in case something happened toyinza okunnoonya. Kale mukyali mwenna abamwakita kati olunaku lwendaba vidiyo eno Saturday wedde last week on Saturday yankubira essimu nanga nva Jinja naye jangu nsaleko wa Ekireka yampera ssaawa 5 nemugamba okimanyi ndi muzadde ate ndi waki ndi wa mama wange sisobola kuvayo buno obudde I wish program wagikoze later ne communicate mama wange ne mugamba then mba nfuluma bufulumi naye kati sobola mugamba kati ate nfulume ne mugamba but we can link up tomorrow the following day on Sunday last week on Sunday. So kusanda olwo nawulira nasiba mukubira essimu nankwata nangamba I'll call you back. Yeah. Because we to make the program if we don't make it today night then we shall make it the following day. So he did not pick up. No, nansinkiriza nankwata nanga ndi busy kati nenzera mnemukuyako after some hours natakwata nemwesonyiwa. So later in the evening mba scrollinga nze me I don't follow you era stories ezinga nziyitako. Yeah. But this time round I followed the story because the person I know him. Yes. Era iyo story yankuba walai ningamba mama laba James Mutemvu oba okitegeera. So from that your story yankuba wala to an extent na akapati kenasooka olaba nakadownloadinga ninkamutera mu inbox nemugamba what is this. Nemugamba seriously James me I'm scared. Abula yansindikira busindikiza emoji buseka teyanziramu. Wamusindikira akavidiyo nakusekera busekereza. Yes, I'm emoji obuseka teyanziramu. Nemugamba but me I'm really scared. Did this really happen? Teyanziramu paka kati. Mukubira amasimu gange tagakwata. Nensindikira ne best friend we yali best man kuba nali namulabako. Twali tugenda ku beach Entebbe on my birthday this year. Yeah. So they were quite a surprise with him, the best friend. That's when I met David. Era musimu I'm saving him David James kuba namulabira ku James. Ne James nemusindikira yo message. Ne James teyanziramu. And David mukwano gwe teyanziramu. Yeah. So I might be a victim. Tomanya mbu ekiro ekyo kisenga nagenda nange kyandintwaliddemu. That's why I'm coming out and talk. Yes. So kubanga nze waffe tuli banako. Gwe ono omuwala gwe wali omumanyi? Nalikokko naye. Omuwala ono? Twali tulina bu cottage no James. Bwe twali tubeeramu awo Entinda. So nalikokko naye mu cottage ogwo. Era nga yamusavingamu kinnange n'akuba. So they picked up ne boogera nga ab'emikwano nga aboolugana nga ab'emanya ennyo sawa kinnange yani. She your wife nangamba nedda. Ono mukwano gwange tomumanyi namumanya ali bweru. So I only had some kinnange ali bweru. That's the only thing I knew. Nenga tumumanyi simulabanga nako n'ekifaananyi saakiraba. Naye nga nalikokko nayo chick n'akuba. Yes. Ekitegeeza we wamusindikira teyakunyumizaako kyonna nti oba twafunye ku accident oba ki? Talina kyeyali teyayogerako nange anything. Nakale befe nga tulina vidiyo eyo teyagambako nti oba nafunye accident oba ki? Ate he's someone who communicates when he gets something oba mulwadde he communicates. Ate after ku mukolo gwe yagambako nti agenda Zanzibar. Tebingambako ebyo ebintu. Era namubuuza nange gundi actually we yankubira. When namukubira naluka ngamba call you back later. Namugamba I want to ask you something. When did you go to Zanzibar? He aseka obsessed. Is that kind of a person aseka obsessed?
ebintu abiteekamu nnyo okuba abeera abalaata. Yes. Ye omukolo gwe gwe wagutegeera bwe gaaliyo? Nze nali manyi buli kimu naye nga basayi kikuuba manyi. Olina omwana you're not ready to marry someone but obulamu butambula you be with someone. Akubeererawo. Ate nze mba mmanyi nti waba kale osobola okuba nga oli side chick naye nga ndi naawe naye nga nsobola okugambako nti munnange nakoze omukolo gundi yange nga nagiteeka Zanzibar era ngenda. Ogwo omukolo nagumanya. Ate anemuuno teyajogera namugamba temugenda gendako akunangamba siri bulungi siyimiridde naye simanyi. Because I knew that mukolo ng'omukolo gugenda bbaawo. Ne mubuuza kuba yalina akawala akalala nze nga nkebera mu simu ye yalina akawala ke bali bayita Melissa. Nako nga akakwana. Ne mubuuza is she Melissa or someone else? Nangamba no, she's not Melissa, she's Christine. Ne mugamba ne Melissa wamugobe badde manyi ogenda wasa nangamba nedda. Nangamba nali njagala Hajati nenga Hajati tasalawo mbi. Nangamba kati ate Christine yali muyaye ne Melissa yali muyaye so ngenda ne Christine. Nemugamba you're marrying her because yazaala or something else. Nangamba nedda I'm marrying her because I love her. She's a wife material. Mwe oliwo okulya ssente. Nemugamba kale. So he did not mention anything about going to Zanzibar. Ekitegeeza teyagenda Zanzibar anemunuyo kuba nze wendowooza. That's how I think. Teyagenda. But I'm not sure, I don't know. Naye nga bwendowooza sikirinako evidence mbu. That's what I'm thinking. Okitegeera? Kubanga wali badde otegeera. Yandiŋŋambye because it's someone who communicates. Kati okuva olwo wava wamusindikira nti taddangamu yadde okucommunicatinga yadde. Kukubira ku screenshot ne leero ngikubye tagikutte. Kiva ku kyolowooza. Ne kati nsobola okuteekako mu hold ne mukubira tajja gikwata. Sooka mukubire. Manje? Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Hello? 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 No. Erikwana call. Olowooza anakkubira. Nze mugambe nkubwire okuba namusanyukira message teri lunaku luziba. Neewula n'ebirimu ate nebibeerako mukubirako ndabe. Kaletegeeza we yakitegeera nti gwe wakitegeera n'akwesalako. I think kuba namubuuza James what this. Ate okubira ku best man. Best man takwata simu yange. Kibala mazinaga yankwata nangamba hey onfuniddeyo akakazi ne mugamba nedda. Something I want to talk about. Yangamba I'm very busy, I'm going to call you later. Teyaddamu. So dama kubira ku best man. Hello? Akutte. Ne mugamba how are you? Angamba muke koze namba yange agiina. Ne mugandike. Ne mugamba mama kuva mwakola emikolo mwansaawa. Nangamba ati tutya. Nkunze mwansaawa temukyannonyaako. Nangamba kubiraako enkya twogere. Najjako. Takwadde budde kwogera? Angambye kubiraako enkya twogere najjako. Twafunako misunderstanding. Kayina nkwata mu bulago man. I was like, what the fuck is going on here? Me, I'm small, nze ndaba ndi kakyala kati nindi kampi James munene. Muwanvuko ku nze. So natya nga mbondo omyaye akoze atya. Era natya nesagala mbuliri nga nsirista. Bwe yayingira mu kinaabiro nayambala engoye nenegabirako ku sente. Nakabira mu nsawo ye nenegabirako emitwalo gyali abiri. Nensirika ne mulinda. Sayagala kudduka bwe nandibuza ntegeera nti nkutte ku ssente ezo. Ntuula ne mulinda era najja nangamba yingira motoka tugende. So ne tuvuga from Isabella waliwo ekikubo batuyita okuza Isabella Ntinda. Waliwo oyingirawo munda cottages buli awo. So navuga nataka kuspia motors.
olwo yanyiiga nonyiiga yandekera emitwalo 5 kitabangawo naye nga nzobadde negabiddeko dda yateranga okutambula ne ssente nnyingi empitire otuulako omulimu gwakola ogumanyiye nkimanyi akolera Mulago twali tugenzeewokko naye Mulago ekimanyi akolera Mulago era ebiseera ebisinga twamiitinga mu weekly days nga gyayambadde uniform eye Mulago yes wagala nti gagozi ayambala gagozi nti wazijjako amunayinza ababulala omuntu ayambala spects nasimanyi bakyajjako spects aba atiisa oba nze mulaba obulala simanyi obulala agenda nagazi wa face mulimu ekintu kyogumire banankolanta naye nga yewuwo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Habu Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.